Marie atandika omusomo gw'ekikulu. Ennaku zaayitawo bbiri, Marie bwe yannyukanga ng'akwata akatakisi kugenda Jjinja okusoma. N'ennaku endala ezaddako bw'atyo. Kaakati nga takyalinawo kaseera kalala konna kubeera awo nga talina kyakola, kubanga buli lunaku bwe yamalanga okukola ng'agenda kusoma. Bwe yavanga eyo nga yeefumbirawo akamereke, bwe yamalanga okukalya ng'adda mu bitabo bye ng'asoma okutuusiza ddala eyo mu ttumbi. Kaakati yali takyasobola kufunawo kabanga kugenda kutambulako ku lubalama lw'ennyanja wadde okugendako okulaba munne Sendoddo. Simanyi olaba emikwano bwe gyesenda. Omuntu alinnye eddaala n'akuleka ku ddaala liri n'akulekawo awo. Si lwakuba nti aba takwagala naye embeera eba ekyuse nga naye munnange yeesanze ali bw'atyo. Kati Sendoddo asigadde awo ku mwalo. Buli kiseera Saamu yamubuzanga omusomo bwe gwali gugenda era nga amukubiriza okufuba ennyo. Okusoma kwe yakubuulirako omukulu Magumba naye n'asanyuka nnyo era n'amukubiriza afube nnyo. Omwaka ogwo nga gunaatera okuggwako, mukwano gwe Masaaba yajjako ekakira okukyalira ku mukwano gwe Magumba. Yayita Marie ne banyumyamu naye n'asanyuka nnyo okuwulira nti yali asoma. Yamutoolerayo obusimbi obutonotono agulemu ebitabo era n'amusuubiza okudda amangu ddala ng'omwaka ogwo tegunnaggwako. Marie yanyiikira n'asoma buli kaseera ke yakwataganyangawo. Kaakati yali yeeguliddeyo obutabo bungi obw'okusomanga buli kiseera anti nga takyebaka. Ng'ebiseera ebimu annyika n'ebigere mu benseni si byagala ebyo. Nzatawo situukawo. Benseni erimu amazzi agannyogoga otulombo tuleme okumukwata. Byali byadda luli mu bali. Musajja wattu nno yali ku buzibu anti ate yali atya okubongootera ku mulimu anti si kulwanga bakama be bamuggyamu obwesigwa. Omwaka okugenda okuggwako, Marie ng'Olungereza afuuwa lufuuwe era nga n'okuwandiika kwatadde. Mu bibuuzo ebyakomerera emyaka gye ebiri, banne bonna teyabalabamu ka buntu anti yakubira waggulu nnyo wadde mwalimu banne abalala abaali batuuseeko mu ky'omusanvu oba n'okusingawo. Marie teyabalabamu. Essomero lyamuwa ebbaluwa eyali ennungi ennyo kubanga yalaga nti yakubira mu ddaala erisooka ate nga yabasinze. Wano Saamu yamusanyukirako nnyo era bwe yalaba ku bbaluwa n'amugamba nti otyo Marie wakola bulungi nnyo omusomo era nange onsanyusizza nnyo. Kaakati ntegeeredde ddala nti okubala ebitabo oyinza okukusoma. Naye nno munnanga kugakyali mabaga. Naye jjukira kye nakugamba nti obumalirivu bwe bubaawo byonna bisoboka, tewali kirema. Kaakati nga bw'ofunye ebbaluwa eno njagala otandike koosi ey'okubala ebitabo esookerwako. Njagala oddeyo ew'omukulu w'essomero omutegeeze nti oyagala koosi esooka ey'okubala ebitabo. Nja kukuwa akabaluwa okamutwalire. Ko Marie nti koosi ziba mmeka ssebo? Ko Saamu nti koosi ez'okubala ebitabo ziba nnyingiko wabula ogenda kusoma kinneemu okutuusa zonna lw'olizimalayo. N'obanga ofuukidde ddala omukugu mu kubala ebitabo nga nze bwe ndi kati. Naye totya bw'oliba omaliridde zonna ogenda kuzisoma. Munnanga olusoma olw'omwaka ogwaddirira luba lunaatera okutandika. Marie yagenda n'alaba omukulu w'essomero era n'amukkiriza okutandika koosi gye yali ayagala era yamubuulira byonna ebyali byetaagisa. Bino Marie tebyamukanga n'akatono kubanga obusimbi bwe yali abuterese anti teyalina bintu birala byonna byali bimusumbuwa nga byonna abiteeka ku kusoma. Marie okusoma bwe kwatandika yatandikirawo nga yenna mumalirivu era nga yeewaddeyo ate nga n'okukola bw'akola emirimu gye mu kkolero. Yayongera okwagalibwa bakama be era nga naye yeeyongera okuteekamu amaanyi n'obujjumbize. Omusomo bwagutandika yagusanga nga mukalubamukko ddala kubanga yagattako ebintu ebirala bingi ebyali byetaagisa okufuba ennyo.
okwali okubala ebitabo yagenda okulaba nga kwegaseemu n'ebyenfuna sina kyokka nga mwegaseemu n'amateeka ko n'Olungereza wamma ggwe ne gujja bajjira wadde ebyo byonna byonna byegattamu naye tiyatendewererwa yadde okutya yagenda bugenzi mu maaso nga bugolo okusoma naddala okwesomesa yekka n'okubuuza nga abaali bamusingako obusente bwe yafunanga obwasinganga nga bugulamu ebitabo n'empapula olwo nga takyalina kirala kye yali alowooza okuggyako okusoma olaba Malye ekyali ekirungi ng'omutwe gwa Malye gwali mwogi ddala bulungi nnyo omanye ebimu ebiremesa abaana okusoma biremeseza abaana kati abamu okusoma tewaliwo abaagazisa obwagazi tewali ate n'omutwe bw'abanga atambula mpola ng'ategeera mangu oluvannyuma lw'okunnyonnyolwa ennyo ebyo nabyo biremeseza abaana naddala ab'obuwala okusoma naye Malye Mukama yamuwa omukisa ssebo ng'omutwe mwogi buli kigezo kye baabawanga ku ssomero nga yeeriisa nkuuli omwaka ogwali ogwokubiri nga gugenda okuggwako bakama be bamuwayo mu mwezi ogwa Musenene ennaku 7 agende akola ebibuuzo era awummuleko katono ng'ebibuuzo bisembedde ennaku ezo zonna yazimala mu bitabo ng'asoma teyateekamu akajanja oluusi yayitangako ewa Saamu okumubuuza ku bintu ebyali nga bimubuuziddwa Saamu yabanga n'ebiseera ebimunnyonnyola oluusi yalumbanga abasomesa be abasulanga mu jjinja omwo ne bamuyambako mu biseera bye eby'eddembe oluusi nga bamwazika ebitabo ne yeesomesa yekka mu kibuga Jjinja mwalingamu ekifo mwe baayazikanga ebitabo ng'owaddeyo akasimbi akatonotono oba si ekyo ng'oyinza okutuula awo n'osoma bw'wakoowanga n'ogenda anti ekifo ekyo baakigalanga essaawa nga 4 ez'ekiro kafiyu yali tannabaawo bwe batyo naye bw'atyo Malye bwe yamalanga okusoma ku ssaawa nga 2:30 n'agenda mu kifo ekyo n'atandika okusoma bwe baakiggalangawo ku ssaawa nga 4 ng'akwata akatakisi n'adda ekakira oluusi yeefumbiranga akamere ekyeggulo bwe yalemererwanga ng'afunawo ekikopo kya caayi ng'alirako akagaati oba erindaazi ng'adda mu bitabo okutuusiza ddala yateeka gundi ono nayateekamu akajanja okutuusiza ddala eyo ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro annange Malye yali tayagala bagenyi waka nange saagala bagenyi awo yali mutuufu Malye yali tayagala bagenyi waka kubanga walingawo banne bwe baakolanga bajjanga okumubuuza nga mumubuuzaako ki mulwadde naye bwe yabalabanga nga abeekweka nange nkwekweka Malye ng'agendeyo mu bikajjo n'ebitabo bye nga yeesirikira obudde bwe bwawungeeranga ng'akomawo ne bwe yabanga munne Sendoddo bwe yajjanga owakaawe naye ng'amwekweka nange nze Malye bannange anti tayagala kufiirwa wadde eddakiika emu nga tali mu kitabo musajja maanyi nnyo munnange lumu omukulu Magumba yamuyita ng'ayagala okumanya omusomo nga bwe gwali gugenda yamutegeeza byonna era n'amumanyisa ng'omwezi ogwa Musenene bwe yali agenda okukola ebibuuzo ebikomererayo eby'ebbaluwa esooka mu kubala ebitabo Magumba yamwagaliza obuwanguzi era n'amugamba nti afube nnyo munnange olwali olwo ennaku ez'ebibuuzo ne zituuka Saamu yamubuulirira bye yali ateekwa okukola ng'ali mu bibuuzo asobole okubiyita obulungi nga banaatandika ng'enkya yamuyita ewuwe ne balya bonna ekyeggulo bwe baamala okulya Saamu n'amugamba nti Malye enkya ogenda kutuula ebibuuzo okulaga byonna by'obadde osoma omwaka guno omulamba n'ekitundu njagala okole bulungi era saagala onswaze anti ogenda okubuuzibwa ebintu 4 okusooka ogenda kubuuzibwa okubala ebitabo ogenda kubuuzibwa amateeka ate ogenda kubuuzibwa ebyenfuna era n'Olungereza
oliko mulimu nno munnange ebintu ebyo si byakuzannya bw'oba ogenda okukola ebibuuzo tosaanye kweraliikirira bitwale nga test eza bulijjo toba na kiwuggwe bwe bakuwa olupapula oluliko ebibuuzo topapa bwe babalagira nti mutandike sooka osome mu bibuuzo byonna olondemu by'otegedde bisazeeko ennaku zino nno tebatulagira kubisazaako olusalizaako baba bakufulumiza sika omukka ng'oguzza mu mawuggwe bannange emirundi 3 konako kakodyo tandika n'ekibuuzo ky'olabye ekisinga obwangu okole bw'otyo okutuusa byonna bye walonzeemu lw'obimalawo ng'obimazeewo kwata ennamba gy'olowooza nti nkalubo zisomeemu nate manyira ddala nti otegedde bulungi kye babuuza tandika nazo okuzikola ng'ogenda wa mpolampola era nga bw'otunula ne ku ssaawa bw'omala ebibuuzo byonna somamu nate nga ogenda ogolola ensobi yongera okuyitaayitamu era yongera essaawa bw'ebanga ekyaliyo towaayo mpapula ng'essaawa tennaggwaayo ne bw'oba omaze ng'essaawa ekyaliyo nnene beera awo ng'oyitamu okutuusa essaawa lw'eggwaayo n'olyoka owaayo olupapula lwo kikakase nti empapula zo zonna zisibiddwa bulungi era nga zonna ziteekeddwako ennamba nga bwe ziddiriŋŋanwa ekyo munnange mali okitegedde sandyagadde okufubako okwenkanidde awo kufiire bwereere owulidde malye ko malye mpulidde ssebo nja kukolera ku magezi gompadde mukama wange katonda nga ye mubeezi wange malye alayidde omusomo wano obudde bwali butandise okugenda Saamu kyava agamba Malye nti ndowooza kati oddeeka ogende weetegeke manya ebibuuzo ojja kubiyita twala ebigambo byange byenkubuulidde kale weeraba muganda wange omukama abeere naawe wano Malye yasituka n'akwata eridde ewuwe akagendo okutuukayo tekali kawanvu nnyo omanyi nga okuva mu mayumba g'abakozi ab'amadaala aga waggulu okutuuka ku bakozi ab'amadaala aga wansi nga waweerawo nga kitundu kya mayiro oba emu Malye okuva ewa Saamu yali alidde bulungi ekyeggulo kale bwe yatuuka eka teyatawaana na kulya mmere yakka busi mu bitabo bye okwejjukanyaamu akamalirizo teyalwawo nnyo nga bulijjo wabula essaawa okugenda okuwera 5 ng'amaze okugwawo ku makya okugenda okuwera essaawa 2 nga yatuuse dda ku ssomero n'ebintu bye byonna ebyali byetaagibwa olw'ebibuuzo ku ssaawa 2:30 Malye yatandika okumeggana nabyo yegendereza nnyo ebintu omukulu Saamu bye yali amukuutidde ekibuuzo ekyasooka kyamala essaawa 3:30 ate bw'awummulamu okutuusa olw'eggulo ku ssaawa 8:30 bawummulamu ku ssaawa 8:30 olwo ate ne batandika ekibuuzo ekirala okutuusiza ddala ku ssaawa 11 olwo ebyolunaku olwo ne biggwa enkeera ne bakola ebibuuzo 2 ne bannyuka ku ssaawa 11:30 olwo ebyolunaku olwo nabyo ne biggwa enkeera Saamu yayita Malye mu ofiisi ye okumutegeeza ng'ebibuuzo bwe byagenze yamunnyonnyolera n'addayo ku mirimu gye egya bulijjo ne balinda ebirivaayo
Maria mu bbanga lino yawummulamu okusoma okwakaleekereke olwo ng'agendako ne ku mbalama z'ennyanja okutambulako ng'empisa ye bwe yali. Mu biseera bino yafunangayo ne ku Kabanga okugenda okukyalira ku munne Sendoddo e Masese. Naye ng'emboozi tekyataba bulungi ng'edda kubanga Maria yali aseetuse ku ddaala. Munnange bwe biba banne mutusonyiwe tesikubakyawa. Alo kyambuulira empuuta nga bwe ziwoobe ziba zisiika simanye emyusa ennyo yeekwa ebyo ate oba tokyabimanyi ng'emboozi olina z'abanneeri za mu ofiisi bane munaatusonyiwa si kwewulira gundi we yafuna yagundi munnange omulimu mukakira yeewulira si kwewulira. Munnange ebigambo bikyuka, embeera zikyuka, ennyambala ekyuka, entunula n'ekyuka naddala nno ng'osomyeko. Olwo nga Maria ate ye alowoolereza mu bitabo bintu birala nnyo si byebyo bya Sendoddo ku mwalo era nga n'emboozi yaabwe tekyakwatagana bulungi bannange bwe biba. Atajjeeyo akantu kano. Ebbanga nga liyiseewo emyezi ng'esatu ebibuuzo bya Maria byakomawo. Ekisinga okwewuunyisa abantu bonna abaali babimanyiiko bigenda okudda nga Simon Peter Marie nga yasinze banne bonna era nga abasingidde waggulu nnyo mu ddaala erisooka. Yoyo Marie olawe fula omusese ava busese eri mu Bulamagi omuvubi owa Pisiri anange mukama nga anaakuwa. Marie katona afa essanyu omukulu Sam n'omukulu Magumba beewuunya nnyo Marie okukola obulungi omusomo bw'atyo. Omusajja yali ewo owa Pisiri akomyemu kyokusatu kyali tekikkirizibwa naye ate kyabaawo. Abakulu abo baasanyukirako nnyo Marie era lumu ne bamukolerayo akajjulo mu nnyumba ya Saamu. Bino byonna nga bimaze okubaawo Marie yeeyongera okukola emirimu gye ogw'obwa boy office kyokka ng'ebbaluwa ye ey'okubala ebitabo emulimu nkwawa. Wadde yali afunye ebbaluwa eyo yasigala teyeepankira ku banne nga yeetwalanga bwe yali olubereberye. Ekyo nno nakyo kikulu bannange okusigala nga bw'oli. Abantu abaabimanyako bwe baamwebazanga ye ng'addamu kimu nti gakyali mabaga. Waliwo akayitawo ebbanga ttono kasookanga bibuuzo bidda kampuni eyo yennyini mwe yali akola yakakira neera ng'ekifo ky'omubazi w'ebitabo olaba omukisa bwe gujjira yeetegese yeranga ekifo mu kampuni awo mwennyini accounts clerk nga yeetaagibwa. Marie Saamu yamuwa amagezi awandiika ebbaluwa ng'asaba omulimu ogwo. Oluvannyuma lwa ssabbiiti 3 agenda okulaba ng'ebbaluwa yali emuyita okujja okusisinkana n'akakiiko akafuzi akaali kafuga kampuni eyo ku lw'omulimu gwe yali asaba ng'emuyise. Yagenda ewa Saamu n'amutegeeza era n'amuwa amagezi n'engeri gye yali asaana okulabikamu ng'atuuse mu maaso g'akakiiko. Munnange olunaku bwe lwatuuka Maria yali aguzeeyo ebigoye bye ebiyita mu bantu era nga n'engatto ezitunulwako yadde tezaali nnyo za kitalo nnyo naye era kale yayambala bulungi empale ye n'essaati ebyali bisinga obulungi n'ateekako n'ekkooti ye eyali ey'obukuubo gye yagula eyo mukunkumula. Yenna omusajja naggumira anaaniseemu n'enkampa ze yali aguze ew'omuyindi mu jjinja eyo. Teyasiba ttaayi kubanga yali tagirina era nga tamanyi nabo bagisiba. Olwo omulenzi n'agenda ng'agaziwa okutuuka gye baali bamuyise. Bw'atuuka awo yasangawo abantu abaali bawerako kubanga baalina ebifo 3 ebyali bifaanana bwe bityo era n'ebirala. Naye nno kyalabikanga okuvuganya okujja okuba okw'amaanyi. Abantu abamu baali bavudde mu jjinja, abalala Mbale, abalala Tororo n'abandi mu Kampala omwo. Essaawa bwe yatuuka
yasawa waabwe yatuuka bayitanga kinoomu n'ayingira mu kisenge. Akakiiko bwe kaali katudde anti n'olaba abavubuka bwe bakalakala n'amafayiro. Kakati amafayiro nange bayitayo abantu nga 6 n'oluwalo lw'amalye ne lutuuka. Bwe yayingira amameeme ne gati memeterwa ne mutandika omukubagana. Abasajja baali mu kakiiko nga tewali goyisaamu maaso, gaali gasajja gonna nga gakirimegga, gonna gaali gasukumye amasuuti agatatera kulabika, agamu gaali gasajja ga biwalaata, amalala nga galina amaswiriri nga gafuluuta bufuluusi. Mwalimu abasajja abayindi 4 n'abaddugavu 2. Ku baddugavu abaaliko agenda okulaba nga omukulu Saamu Ssebo kwali. Saamu naye yali atuula ku kakiiko akasunsula. Ssebo nga Saamu kwali. Oyo bwe yamulaba emmeeme n'emudda mu nteeko. Amameeme agaali gamukubagana ne gakakkana. Abasajja bamwokya mangu ebibuuzo eby'okumukumu awo. Yabiddamu nga muteefu era nga mukakkamu tapapa era nga Saamu bwe yali amutegeezezza eggulo limu. Ebibye bwe yabimala ne bamulagira agende okutuusa lwaliwulira bye baali bagenda okusalawo. Mali yaddayo ku mirimu gye egya bulijjo n'alinda bulinzi ebirifa mu bakakiiko. Leero ku luno Saamu naye yasirika busirisi ate nga Malye atya okumusunako. Yalindirira ddala ennaku 14 nga tawulirayo kanyego, n'atandika n'okulowooza nti oba tebaamuwa, era n'atandika okusala amagezi ge ag'okweyongerayo okusoma, era yali amaze okutuukako ew'omukulu w'essomero lye alaba oba anaasobola okumuwa ekifo. Omwaka ogwali guddako atandika okusoma diploma mu by'okubala ebitabo era n'ebyenfuna. Omukulu w'essomero yakkiriza watali buzibu bwonna era n'amulagira atandike ku ntandika y'omwaka ogwali gubuzaayo amazooba mpawe gazira. Naye mu nnaku 14 kasookanga Malye asisinkana akakiiko, olunaku lwali nalwo lwakazooba ku makya nga Malye kyajja ayingire n'afuna ebbaluwa yali eva ew'omukulu Kabwejungira ow'ekyuma kyonna nga Malye amuwadde omulimu ogw'obukuumi bw'ebitabo omuto. Malye afunye omulimu era ng'okulondebwa kwe kutandika mu Gatonnya ow'omwaka ogwali gujja, nga bamuwadde omusaala mulungi nnyo, kumpi ng'omusaala gwe yali afuna bagukubizzaamu emirundi 5 n'omusobyo kwekyo kye baali bamuwadde. Ennyumba ya bisenge 2 nayo yali agifunye, yali mu kifo abakozi abawaggulu gye baasulanga. Era baali bamuwadde okuwummulanga ennaku 21 buli mwaka, era nga kampuni emuwa laatiriza sukaali 3 buli zooba. Ssebo nno baali bamuteereddeko n'ebirala bingi. Oyo ye Malye. Awo bwe tutuuse ne Malye. Malye bwe yamala okusoma ebbaluwa eno kabula kate essanyu limusuula eddalu, naye nga bwe yali musajja wa kinini ng'abantu tebasobola kulaba ssanyu lye, naye nga muli ligenda kumuyuza. Yadduka mangu n'agenda abuulirako Saamu n'amukulisa nnyo, wadde ye yali yabitegeera dda, gwate ye yali ku kakiiko kali akamulonda. Yafukamira wansi ne yeebaza Saamu yeebaza Saamu katono n'akalevu akakuute ku ttaka. Bwe yavaawo ate n'adduka zambwa ewa mukulu Magumba n'abimwokya naye. Magumba yasanyuka nnyo era n'amugamba yeeyongere nnyo amaanyi kubanga okukulaakulana kungi kwali kukyaliyo mu maaso. Mu kiseera kino yali yalekera dda
okukola ekiro okuva lwe yava mu kkolero munda. Kale nga nnyukanga abakozi abaawaggulu bayingiranga mu ofiisi essaawa 2 ez'okumakya ne bawummulako ku ssaawa nga 6:30 ate ne badda ku 8 ate ne badda eka ku ssaawa 11. Abo abaasoma bwe bati bwe babeera. Wabula olunaku lwa wangu Maria yali alukola era nanyuka ku ssaawa 6 wabula ate mu kifo kye yali atuuseemu baali bamuwadde ekifo kye baali bamuwadde ekijja yali si wa kulukolanga kwasiwa kukola ku lunaku lwa wangu era nga n'olwannagabonye akolako okutuusa essaawa 6 ne yeddirayo ewaka. Olabye okusoma. Omwaka bwe gwali gugenda guseebengerera Maria yabuulira ku mukulu Saamu nga bwe yali ayagala okuddayo okusoma diploma omwaka ogwali gujja era n'amutegeeza nga bwe baali bamaze okumuwa ekifo. Wano Saamu yamwongeramu bwongezi lufunguo era n'amutegeeza ng'ekirowoozo kye bwe kyali amakula. N'amugamba nti munnange Maria okusoma kulinga kyoto akityabira enku yakoowa naye ate kyo ekikulu ennyo ekiri mu kusoma buli lw'olinnya eddaala mu kusoma era n'embeera y'obulamu bwe erinnya eddaala waggulu. N'olwekyo okusoma tekulina kyekufiiriza. Kale Maria genda osome diploma. Mu maaso eyo ojja kusanga nga okubala ebitabo kunyuma nnyo ate kuwagala nnyo obwongo ne buba nga tebuliiko lufufugge oba mpumbu. Nze wendi bw'obanga olina weeyagala okukuyamba ng'ojja totya. Maria bwe yabuulira ku mukulu Magumba naye n'amuzzaamu amaanyi okugenda mu maaso. Ssekukulu ey'omwaka ogwo Maria yagiryanga wabikoola nnyo. Abakozi bangi nnyo naddala abaali bakola mu kkolero wansi abamuweerezanga obubaka. Aliwo ge baweereza obubaka Happy New Year gyetuli. Abakozi bangi baddala abaali mu kkolero wansi abo be yaleka wansi bamuweerezanga obubaka bw'olunaku n'obw'omwaka omujja obukulembera okumubeerera ogw'essanyu n'emirembe. Wabula ensi eno naye Maria ye yali ani enfuuzi ewedde emirimu. Ani yamulaba nga kyajja atuuke mu jjinja ng'alinga akagogombe. Abantu bangi nnyo abaayita Maria okugenda okulya nabo Ssekukulu naye ye n'alondako kugenda Mbale okugirya ne munne ennyo Masaaba. Yali ebula embale Ssekukulu eyingire. Maria n'akwata bbaasi eyamutuusa mu kibuga Mbale. Yanoonya n'obwegendereza kubanga Masaaba yali yamulagirira bulungi nnyo. Akawungeezi k'olunaku olwo ke yatuukirako Embale n'alyoka atuuka mu maka ga Masaaba. Mu kiseera kino Masaaba yali takyakozesebwa muntu yenna wabula nga yeekolera gije. Yali asula awo mu ndeboolebo y'ekibuga Mbale. Yalina ennyumba ennene nnyo era nga kuliko oluggi olugazi obulungi. Maria bwe yatuuka ewaka Masaaba yamusangawo. Yali tamutegedde na kumutegera naye bwe yamwekkaanya obulungi yagenda okulaba nga ye Maria mutabani we. N'ateekako enduulu eyasemboola abeebuule n'abeebweya. Masaaba yayingiza Maria mu nnyumba n'amulamusa era n'ab'omuliraano gwe nabo ne bamwaniririzaako. Mu kiseera kino Maria yali muvubuka nga akulidde ddala ate nga musajja wa kiwago. Anti engeri gye yali omusese ng'effuba limwagaagadde likoma eri. Ate ye Masaaba mu kiseera kino yali alabika nga atandise okukaddiwa. Omutwe gwonna gwali gusakaatidde envi era nga n'enkanyanya zitandise okumwetimba mu bulago kyokka nga akyalabika nga musajja mugumu. Masaaba enkeera yatwalako Maria mu kyalo kye n'amulambuza emirimu gye yali akolayo. Maria ne yeewuunya nnyo kubanga mazima ddala Masaaba mu kiseera kino yali nnigi era binnyonkondo awedde emirimu. Mu kyalo kye yalinayo ente ez'amata nnyingi nnyo n'embuzi butabala. Kwaliko omusiri gw'emmwanyi gw'ayiika nga 3 nga kuliko ennimiro ezimu
nga za kasooli, endala nga za bumonde obuzungu, lumonde, muwogo n'olusuku olunene ddala ennyo olw'amatooke. Yali alina obumotoka obutono bukabangali bubiri nga bujja ddala obwakolanga ku sambaze zino. Bannange nga Masaba akwagazisa okulima. Mali ennaku zonna ze yamala embaale ewa Masaba buli lunaku ng'amuttira embuzi. Bannange yamulambuza emirimu gye emirala egitaali gya kulima. Malye n'akwata ne ku mumwa. Masaba yeebaza nnyo Malye okusoma era n'okusobola okufuna omulimu omulungi. N'amugamba nti yasanyuka nnyo byonna bwe yabiwulira era n'amugamba nti yeeyongere nnyo okusoma kubanga eyo si y'enkomerero. Ssekukulu yagenda bulungi nnyo era Malye n'ayogera mazima nti yali talyangako Ssekukulu yamunyumiranga eno era yali talowooza nti aliddayo n'okugirya. Munnange ennaku enkulu bwe zaamala okukubibwa enkoona, ye Malye yasigala akyakavula bintu ewa munne Masaba awalungi nga we wataba wannyo. Munnange oluvannyuma lw'ennaku nga 3 nga Ssekukulu ewedde, Malye yasiibula mukwano gwe n'addayo mukakira. Masaba bwe yali asiibula omuvubuka ono Malye kyeyava amukwatira mu kawaliggu n'amuyoolerayo kava awerera ddala. Olabye abasajja nakati akyavujjirira. Bane nabuuza mu Masaba mu nsi muno ali ludda wagyali Masaba. Abasajja bafaanananga Masaba bakyaliyo mu nsi muno. Omusajja n'alera omwana gwe yasanga ku kkubo n'amulera n'amufuulira ddala wuwe. Abasajja bano ba Masaba bakyaliyo. Munnange yamutoolera kavu nga mungi awerera ddala. Nga akasente kaali kakugula bitabo n'okusasula mu bisale by'essomero. Owulira omusajja Masaba. Mali yeebaza nnyo mukwano gwe n'amusuubiza okudda nate bw'alifuna oluwummula olw'omwaka. Olwo Malye n'addayo ekakira kubanga ennaku ze zaali ziweddeko ez'oluwummula olwa Ssekukulu. Baali bakatandika okukola mu mwezi ogwa Gatonnya ng'ennaku nga 2 ate okwo okusoma ne kutandika. Ate kwa okusoma nga kutandika ku nkomerero ya mwezi gwa Mukutula Nsanja. Ennaku z'omwezi nga zinatera okutuuka 2, Malye yasenguka okuva mu kayumba kali ke yali ng'asulamu mu kifo eky'abakozi ab'eddaala erya wansi. Munnange n'addamu eno eyali ennene eyali mu kifo ky'amayumba agasulwamu abakozi ab'amadaala aga waggulu. Oyo ye Malye. Ennyumba gye baamuwa Malye nga ye bwe yali talina mukyala era nga talina bundegetera bulala, yali emumala bulungi. Yali nnyumba nga ya bisenge 2 esulwamu nga kuliko ekisenge awatuulibwa era n'ekirala awaliirwa. Emabega ku yo kwaliko akasitowa akatono nga muterekebwamu amasowaani, ebikopo, amasefuliya, amasigiri, amasitoovu n'ebirala. Ate oludda olulala kwaliko akasitowa akalala nga kano ko akaterekamu manda n'ebintu ebirala ebya cakala era nga lyefumbiro. Mu maaso g'akayumba ke kwaliko kapooki awaatuulanga omuntu bwe yayagalanga okufuna kawewo. Akajja kaali katonotono naye nga kalimu ebimuli ebirungi okuzaama. Empya z'abakozi zonna zaaliko pasikalamu aboolubeerera abaazirabiriranga. Kwaliko abakozi abapakasi aboolubeerera abaazirabiriranga era nga kampuni yeebase. Naye Katonda ono munene. Sebo Malye nga pasikalamu bamwereramu bwerezi ye Malye era nga kampuni yeesasula. Ovanga kunzi tomuyisayisanga mu bantu maaso. Bagamba tokiyanga ngonge ento. Kati laba Malye ge baamali masikini ng'alina n'ebituli ku kabina k'empale. Kati laba gyali tokiyanga ngonge ento mwanange.
Marie bwe yaleeta obuntu bwe yalina okubuteeka mu nnyumba eno yalinga atadde akajiiko mu ggama. Kaakati nga Marie bwe yali afuuse ofiisa. Ayana yaliwo ebintu ebimu Katonda nga yabikola. Kaakati Marie nga bwe yali afuuse ofiisa omulamba, obuntu bwe yalina ng'akyali mu pakasi bwali buswaza. Nga tebumujjaamu. Enkeera yadduka mbiro. Jjukira yalina kavugundi gwe yali amuwadde. Enkeera yadduka mbiro n'agenda mu dduuka eyatundanga ebibajja awo mu jjinja, n'agulayo seeti y'entebe ezituulwamu, n'agulayo emmeeza entonotono eriirwako ya ntebe nnya. Ogitegedde dayiningi Marie gy'aguze. N'agulayo kabade ennungi omuterekebwa ebikopo n'amasowaani. Bwe yabireeta olwo nno ennyumba n'etandika ate okulabikako nga awantu awasula ofiisa wa kampuni. Marie nga y'ofiisa. Enkeera Marie yatandika omulimu gwe omujja. Baamuwa ofiisi ye eyalimu n'abantu nga 3 abalala, naye ng'era bonna baali wansi wa Saamu. Marie yatandika okukakkalabya emirimu gye ng'ofiisa. Omwezi ogw'Mukutula Nsanja bwe gwatuuka n'atandika okusoma, era mu ssomero liri ery'Ejjinja. Bwe yannyukanga ku ssaawa 11 n'agenda asoma, ate nga mu nnaku ez'eggandaalo engeri gy'ataakolanga ng'omusomo agukeera bukeezi n'agunnyuka essaawa 2 ez'ekiro. Yatandikira ddala omusomo ogw'amaanyi ennyo kubanga eby'omusomo byali byeyongedde okukaluba era n'obungi. Omulundi guli yali atwala ebyokuyiga 4 byokka, naye kati yali ayongeddeko ebirala 4. Kaakati nga bifuuse 8. Kaakati Marie yali alina okufungiza nti munnange omusomo gwali gukaaye. Yatandika nate okusoma ekiro okumpi kukeesa. Namulabamu yalinamu akajjanja, engeri y'akajjanja ekyamuyamba ennyo mu nnyumba eno gye yali afunye mwalimu amasannyalaze. Ne yeefuula mukoko anti ng'ennaku ezimu yasomanga n'akeesa obusi. Tesaagala kajjanja. Okusoma ennyo kwe kuyita, naye Marie nedda kajjanja. Mbu yasomanga ssebo n'akeesa obudde, naddala mu nnaku ez'abanga ez'eggandaalo. Marie yalina omukisa kubanga mukama we Saamu yali amwagala nnyo, era buli kintu kyonna kye yalemererwanga ng'akimubuuza era ng'amuyamba mu buli kintu. Saamu yakola bw'atyo kubanga omulenzi ono Marie yali muvubuka muwulize nnyo era nga mukkakkamu nnyo eri bakama be, ate nga mukozi okutwala ewala. Yali mulenzi mugezi era ng'obwongo bwe bukwata mangu, ate bwe yayimba okuba omulenzi omunaku ennyo, kale nga Saamu talema kumusaasira. Marie yayongera okusoma nga bw'akola era nga bw'afunayo obusimbi obw'enfisi nga yeegulirayo obutabo bw'omu maka bwe yalabanga obwalinga bwetaagisa. Munnange nga bwe nakutegeezezza mu kampuni muno Marie teyalinaamu mikwano gy'abavubuka ng'emikwano gye gy'abantu bakulu obanga gw'abantu abamusingako eddaala. Marie mu kwota y'abakozi bano abawaggulu nga talina gy'agenda okuggyako ewa mukulu Saamu eyali mukama we mu kiseera kino n'ew'amagumba naye gwe yali ng'atwalanga mukama we. Yamwebuuzangako ebintu bingi era n'agezaako okumuwabula buli kye yalabanga ng'agezaako okukwata ekkubo eritali tuufu. Omwaka we gwaggweerako nga Marie atandise okusoma diploma ye nga ali wala. Ebibuuzo byonna bye baabawanga mu ssomero nga Marie bw'atakulembera abeera wakubiri. Awo nga tasukkawo. Marie yali tasukkawo awo. Bw'atakulembera aba wakubiri. Ebibuuzo ebyakomekkereza omwaka ogwo yabiwuuta buva. Olwo ne batandika omwaka gwabwe ogwokubiri era gwali gukomekkereza koosi eno.
kuno munnange kwali kufaana kuwona Maria yalina okusoma okufiira osi yalina akajanja mukadde wange yatagala muntu wakajanja kubanga yalina okuweza obubonero obwali bwetaagisa okufuna diploma eyo kyali tekikola makulu gwe okusinga banno mu kibiina naye nga tofunye bubonero bwateekebwawo okukusobozesa okufuna diploma eyo. Jjukira nti ebyokuyiga byali 8 mulambirira wabula nga buli kigezo bakusuubira okufuna obubonero obutakka wansi wa bubonero 5 mu 5 ku buli 100. Kale nno munnange omusomo Malie gwe yaliko tegwali mmere. Olunaku lwali lumu mu ggandaalo ly'eddaaza Saamu n'asaba Malie amuwerekereko e Kampala. Yalina kye yali agenda okukolayo. Malie yali tayinza kugaana kubanga oli yali mukama we. Malie n'amala gagenza butaagaane kubanga eggandaalo eryo yalina ebintu bingi bye yali ategese okusoma era ate erudda yali ayagala okutuukako mu kibuga Kampala kubanga yali tatuukangayo Malie arajjangako Kampala nga ekibuga bakimunyumiza bunyumiza. Kale bwe yafuna omukisa guno byonna bye yali akola n'abiyimiriza. Malie yakeera nnyo n'agenda mu maka ga Saamu era ye okugenda okutuukayo nga Saamu yayambadde dda era ng'ali ku kyanca. Bwe yamala bombi baatuula mu mmotoka ya mukulu Saamu ne bejjawo nga boolekedde olugendo e Kampala. Malie yasooka kwasaamirira. Yasaamirira mukko nga yeewuunya nga bayita ku biyiriro okuli ebbibiro ly'amasannyalaze. Wano yali tatuukangawo ku myaka egyo gyonna gye yali amaze mu kibuga Jinja. Mangu nnyo baatuuka ku kyuma ekyali kikola bbiya. Bwe baamalirako akabuga k'embikko nga Malie amala geetunuulirira atyo. Mukulu Saamu yagendanga amulaga buli kafo ke baayitangamu. Oluvannyuma lw'essaawa nga 2 baali bamaze okutuuka mu kibuga Kampala. Olwo Malie n'atandika okwewuunya ekibuga oba ebiseera ebyo kyali kitunula bulungi k'okusinga kati kubanga bannaye tuvuga livansi oba tugenda mu maaso. Ndowooza ebiseera ebyo kyali kirabika bulungi nga nakinnafaafaagananga kati. Wakati Kampala munnange Malie nga yeewuunya anti nga buli kyalaba ku ye kyali kya magero okulaba nabbamba w'ekibuga omuli emmotoka eziringa obuwuka. Ekyo kituufu kikyaliwo n'okusingawo. Enkumi n'enkumi z'abantu era abo bo bangi tebasalangako. Okulaba amayumba agagolofa agalinga obutiko ago gali ludda w'e Kampala. Abavubuka abaali bambadde ennyo gyobeera nti baali bagenda ku mbaga. Nnaku zino nga bambala biyulifu nnaku zino bambala biyulifu era nze neewuunya abavubuka. Mwana nga enviiri ezisasabadde bwe tutwagamba nti balalu era munenga alaba olaba omulalu omulabira ddala ng'enviiri zonna azisensudde bw'ati. Naye kaakano olaba omuntu na enviiri n'okuzikusanirira ng'azisunsula bw'ati nezibanga ez'omulalu. Kati ate byebiriwo banaye sitaani oba tuvuga tulagawa. Kati enviiri zibanga za mulalu olwo oba ku mulembe. Empale ogikwata n'ogiwomoggolamu ebitulituli wano nga ku makugunyu ku gundi edda ebyo byabanga byabalalu. Era munnaye Malie n'omala ojja kati e Kampala ate ogwa n'eddalu. Kati mu Kampala mwe muli abakazi abasalako ebisige byabwe n'akwata ekisiriiza ate n'asiga. Ate ng'ebisiga abisazeeko. Ate ye n'amala n'akwata ekisiriiza ate na Malie era kati n'omala ojja e Kampala totawaana. Maama yakyuka. Munnaye Malie nga yasaamira mbu abavubuka bambalanga bulungi. Ebyo tebikyaliwo. Abawala ebimyula abaali bambadde obuteeteeyi obumpi. Kati baasukkawo obwali bukoma eno waggulu w'amaviivi. Bwali bukoma ku maviivi. Ale kati busingawo mwanange bukomera ddala eno mu makugunyu. Ebyo byonna tebyalema kwewuunyisa Malie.
nga bamaze okuyingira mu Kampala Saamu yasimba awantu emmotoka ne bayingira ne Malye mu banka eyali Luva Okwaya. Yamutegeeza ng'eyo bwe yali banka efuga banka zonna mu Uganda gye yasomangako obusomi mu bitabo Bank of Uganda. Yamutwalako ne mu bifo bingi ebiwerako. Mu ssaawa ez'ekyemisana bayingira mu wooteri gaggadde omwali abantu abafaanana omwali abantu enfaanana nga balya ekyemisana enfaafa nga balya ekyemisana. Musajja wattu Malye kino ate era nakyo kyamwewuunyisa ye ate naye alimba bizinga munnange mbu nakyo kyewuunyisa nnyo Malye kubanga yali talabanga bantu bangi bwe batyo nga batuddewo Ayana kizinga kyali kyamuzingazinga munnange mbu nga bantu abangi batudde bwe bati ndo yakoma ku lujjuliro eri ewaabwe le beetooloola nga bati nga batudde wamu okulya ekyemisana ate nga baliisa wuuma na bijiiko. Ate ekyo kati ekyo kyeyongeramuko yewe baamuleetera ekyemisana kye Saamu kye yalagiriza ewuuma n'ebijiiko byamulema okuliisa kyeyava yeekwatira kiganda n'akomba n'engalo tali kwolwo. Bwe baava ku kyemisana ne bagenda mu dduuka eddene erimu eryali litunda ebitabo ebya buli ngeri. Saamu n'agulirayo Malye ebitabo 6 ebyali bikwata ku koosi gye yali atwala. Malye n'asiima nnyo mukama we. Saamu kyava amugamba nti Malye engeri gy'ofunye ebitabo ebyo ngakasiza ddala nti koosi eyo ojja gy'otwala ojja kusindika sitamye. Toyinza kusoma bitabo ebyo bulungi n'obimala n'otasobola kuyita koosi eyo gy'otwala. Nze nkubuulira ebintu bingi kuba nange eyo gye nayita naye olugendo okyalina luwanvu. Ate Malye kyenjagala okukutegeeza okumalira amaaso gonna mu kitabo si kwe kuyita nange ekivudde kye ŋŋamba. Malye akajanja kaasuse buli kiseera mbu kusoma mbu simanya n'okeesa n'obudde akajanja. Si kwe kuyita funanga kakabanga ohumulengako ebitabo ate obiddemu oluvannyuma eyo enkola y'ekivu. Nange mbadde ndaba akajanja kasose era alagira ddala ekyalo. Munnange ng'amugamba kakati towulira nga ofunyeeko emirembe era n'obukkakkamu mu mutima bw'otambuddeko n'otuukako mu Kampala. Tosanyuse Malye? Ko Malye nti nsanyuse nnyo mukama wange era kyonkoledde nja kulwawo nga nkirojja ate kubanga guno gwe mulundi gwange ogusoose okujjako e Kampala. Saamu yeewuunya nnyo Malye okukula okutuuka awo ng'ali mu jjinja omwo naye nga tatuukangako mu kibuga munnange gye bali. Edibuka nalituuka ne ku yunivasite eyo yunivasite ez'engulu eyo nga balitegeeza nti bw'okola obulungi sini ey'omukaaga tukutwala Makerere tukutwala Kyambogo owulirayo nga talinnyangako Kampala nga talinnyanga era nga gye bamusuubiza muno bamugambira nti mwana wange bw'okola obulungi nja kutwalako mu Amerika ng'oli bamusuubiza Kampala era bw'oyita bulungi sini ey'omukaaga nja kutwalako e Kampala nga kye bamusuubiza ekyo. Muna eddenze nga teritutukanga ku Kampala kubanga munnange wadde bamuzaalira mu bizinga naye yagenda okuva mu bizinga nga kakyali ne bwe kaba kakyali kaana kato ffe ebizinga nga twabivaamu dde. Muna bwe bamala okugula ebitabo mukulu Saamu waliwo ennyumba emu kwe yakyama n'aleka Malye mu mmotoka n'amalayo kumpi ssaawa naye alimba yaluwaayo saagala muntu andeka mu mmotoka nga n'agenda obutaddamu. Omukulu Saamu waliwo ennyumba emu kwe yakyama n'aleka Malye mu mmotoka n'amalayo kumpi essaawa namba okutuuka lweyadda ng'essaawa ey'okunyuka egenda kutuuka. Ye mukulu Saamu yasigala mu ofiisi kubanga waliwo emirimu gye yali akyamaliriza. Ate ye Malye n'adda ewuwe n'atandika ebitabo nga bwe yateranga okukola ebitabo bino ebipya Saamu bye yali amuwadde
yali amugulidde mu Kampala yabirimu nnyo amaddu enkeera kulwa wangu olwava mu ekeleziya yakka mu bitabo ebyo okutuusiza ddala akawungeezi ebbalu ebebulayo amazooba nga 3 Marie n'abuuzibwa ebibuuzo ebyakamalirizo mukwano gwe Masaba yajja mu butongole okumulabako omukulu lwe yajja akawungeezi baatuula naye awo ku kabalaza ke Masaba n'ayogera ne Marie ebintu bingi nnyo ng'ebyasinga byali bya kumuzimba n'okumugumya kubanga mu butuufu Masaba yali ayagala nnyo Marie kubanga okumpi kwenkanira ddala nga omwana we yennyini bwe yali azaala banyumiza ddala ebbanga ddene era eyo mu Kawooza Masiga Masaba n'asiibula n'agenda ew'Amagumba kubanga gye yali agenda okusula naye nga tebannaawukana Masaba yabuuza Marie kiki kye yali asobola okumuyambamu mu kiseera ekyo Marie yamutegeeza nga bwe yali akyanoonya ensimbi ez'ebibuuzo ebyakamalirizo bye yali agenda okutuula oluvannyuma lw'amazooba nga 3 zaali ensimbi nga ziwerako era musajja wattu yali asondereza mpola mpola yamutegeeza nga mukulu Samu bwe yali amuguliddeyo ebitabo ebimu ku bye yali yeetaaga ng'era bwe yali tali bubi nnyo mu nsonga eyo yali tali bubi nnyo wano Masaba yasanyuka nnyo yasanyukira nnyo munne mu mmeeme ye kubanga yamanyira ddala nti Marie ekikulu kye yali alowooza mu kiseera kino kwali kusoma so si kintu kirala kyonna kubanga yandimusabye ebintu by'omu nnyumba oba engoye n'engatto bye yalina ebyali ebyomuswaba ebyokwejalabya naye n'amusaba ebintu ebyali bikwata ku kusoma kwe kokka munda ye n'amanya nti omwana ono Marie lulibedda n'awangula ensi mu kifo ky'okumulinnyako ye n'agirinnyako Masaba bw'aba asitukira ddala kyava akwata mu nsawo ye n'amuwa ensimbi zonna ezaali zeetaagibwa olw'ebibuuzo bye era n'amwongerera ddala n'amwongerako n'endala olw'okwongera okugulayo ebitabo ebirala bye yali yeetaaga wano Marie yeebaza nnyo mukwano gwe era n'ekyokwogera ne kibula n'asigala awo ng'atangaliridde olw'essanyu eringi ennyo ate ye Marie yatandika kukaaba bukaawe Masaba yamwagaliza emikisa gya Mukama akole bulungi ebibuuzo alyoke akulaakulane abe musajja alyogerwako mu ggwanga lino wano Masaba yasituka n'atambula Marie n'amulinnyirako katono mu bigere n'alyoka akomawo eka n'ayingira ate ebitabo ennaku tezaalwa ebibuuzo ne bituuka Marie yasaba ku mulimu bamuweeyo sabbiti nga 2 okuwummula ng'ali mu bibuuzo ennaku ezo baali bagenda kuzimusalako ku luwummula kuwummula kwe okw'omwaka kwe baamuwanga yateekateeka bulungi era olunaku mulindwa lugenda okutuuka ng'alinga akamwena akapya akatamwangako ng'anaatuula ng'enkeera akawungeezi ako yagendako ewa Saamu era n'amuyitirayitiramu mu bye yali asaanye okugenderera ng'ali mu bibuuzo enkeera Marie yabukeereza nkokola anti nga yenna yeekaniikiridde ng'akayonso obubiri n'akwata akatakisi okugenda ku ssomero bw'atuuka ku ssomero yasanga omukulu w'essomero yatuuse dda era nga n'abagenda okubakuuma mu bigezo baatakawadde dda nga bali awo beetambuzatambuza mu luggya lw'essomero naye nga ku bonna tewali asalikako musale wano Marie n'ategeera nti ebintu tebyali byangu oba byakuzannya mpolampola abayizi batandika okutuuka naye nga ssebo akasiriikirira akali ku ssomero nga tekabangawo anti mu nnaku ezo ezaali ez'okubuuzibwa waali tewakkirizibwa muyizi mulala yenna eyali tagenda kukola bigezo musaawa
Esawa zaabwe zaakoona 2 akadene kavuga era mu kasirikirira k'ekitalo abayizi bonna abaali bagenda okutuula bakuŋŋaanira ebweru w'ekisenge mwe baali bagenda okutuula. Baatandika okuyingira Kinoomo nga ku mulyango basooka kwazibwa bulungi nnyo okulaba nga omuntu tayingira nakapapula konna wadde akawandiikako engeri yonna. Ku ssaawa 2:30 abayizi baatandika okumeggana n'ebigezo byabwe. Buli kigezo kyalinga kya ssaawa 3 kale nga buli lunaku bakola ebigezo 2 kimu kyankya kimu lwaggulo. Munnange nno kaali katuuyo kennyini. Emmere baagiryanga mu kawoteeri ak'omunaani akalinga okumpi awo n'essomero. Mu bantu abajja okukola ebigezo mwalimu abantu bangeri nnyingi, mwalimu abantu abakulu ddala ate ne mubaamu abavubuka, mwalimu abayindi n'abaddugavu n'abayindi nga bakoleramu n'omwaffe. Obulimi bw'abayizi bwakabira ddala okumalira ddala ennaku 7 nga batunka okutuusa ebigezo lwe byaggwa. Abayizi abamu ebibuuzo babikabanga kuba bikalubo ate nga abamu babitenda kuba byangu. Kale nga buli omu ali abitenda lulwe. Ebibuuzo nga biwedde omulabirizi w'ebigezo byonna yabisiba, buli omu addeyo ewaabwe alinde bulinzi ebirivaamu. Ne Malie bw'atyo n'addayo Kakira n'atandika okukakalabya emirimu gye. Yayitira mu mukulu Saamu nga bwe byali bigenze, naye n'aba n'obwesigwe nti okuggyako entaanya eno gye bagamba ettamenvu Malie yali ajja kubikuba oluku mu mutwe. Enkeera Malie bwe yagenda ku ssomero mu biseera bye ebya bulijjo n'asasula buli kintu kyonna ekyali kimubanjibwa nga taddeko n'ensimbi zonna ezaali zeetaagibwa olw'ebibuuzo. Kaakati n'abanga talina kintu kyali kimubanjibwa n'alinda bulinzi bigezo. Malie yasigala akola emirimu gye egya bulijjo naye nga okukankana olw'ebibuuzo kuwedde. Okusoma okwakaasa mmeeme yakukendeereza ddala n'asigala kwesomera nga byayagadde, oba okusoma amawulire oba magazini byeyagulanga eyo mu bibuga. Malie okugenda okumala koosi eno ng'ebitabo byalina ewuwe essubi ttono. Ekyo kyamuwaliriza okugulayo kabada ennene gye yateekanga mu ddiiro awo. Mu ddiiro lye mwe yaterekanga ebitabo. Ssebo nno nga bw'otuuka wali omanyira ddala nti Malie be basajja abasomera ddala obulungi era abasomi b'ebitabo. Njagala nnyo omuntu omusomi w'ebitabo. Njagala nnyo omuntu omusomi w'ebitabo. Abantu temwagala kusoma bitabo naye ng'okusoma ebitabo kulungi nnyo, omanya ebintu bingi. Naye abantu temwagala kusoma bitabo. Bafirika bannange oba kiki? Bitabo bino mukigenga okusoma ebitabo oba mpapula z'amawulire oba kiki, naye temwagala kusoma bitabo. Munnange mu kiseera kino Malie yali kati alina ne ku biseera ebyali bisobola okukyalako era n'okugenda okutambulatambulako ku lubalama lw'ennyanja, era nga bwe yateranga okukola nga tannayingira bino bya kusoma kwakaasa mmeeme. Ebiseera ebimu yagendako n'ewa mukwano gwe Sendoddo n'amubuuzaako, era oluusi bwe yabanga ne ku ssente n'amuwaako agende yeeyambisa. Ssebo Malie yawaako kati Malie we yali atuuse yali takyasobola kusitama awo ku mwalo kulya mpuuta. Annange ebiseera bikyuka. Embeera z'okutuula awo asitama ali ebufi by'empuuta nga zo tebikyaliwo. Era munne Sendoddo bwe yagimuwanga ng'agaana bugaanyi nga nti webale nnyo naye munnange mbadde ndi bulungi kubanga esseeryo yali alisudde. Nyo kusitama ku mwala ali empuuta awo yali ayiseewo. Malie saba ebiseera ebyo yalinga ayambala kiroodi, yeekubiranga amasuuti ge n'amasaati ag'ebbeeyi era n'engatto malidaadi ezaavanga emitala w'amayanja. Ye Malie. Abakazi baagalagula wano n'omusajja nti Malie ajja kulinnya ennyonyi, naye ekyo si kisuubira. Lumu Malie ekirowoozo kyamujjira okugenda okulaba ku Sundirani oli omuyindi omujjukira mukazi we yakoza akagiri. Yateebereza okugenda ekaawe n'atyayo omukyala we mucyocyanga bw'atyo awatali nsonga. N'alowooza nti ennugu
ng'abavubuka b'ennaku zino bwe boogera oba oli awo yali akyagimulinako ne muvaamu ebitali birungi. Lumu kye yava asalawo kyakumulumba ku mulimu gye yali akola. Marie bwe yannyuka ku ssaawa 11 ze yannyukirangamu kwe kukwata ka takisi n'agenda mu kibuga Jinja. Bwe yatuuka mu ofiisi ya Sundirane n'asooka amwekanga ng'alowooza nti be bano abakulu abanoonyereza abantu olw'emisolo gya gavumenti. Sundirane yeekanga n'alowooza nti be bakola mu revenue. Awulaba naye Katonda ono. Okutuusa Maria lwe yamweyanjulira nti ssebo Sundirane. Yamweyanjulira n'amugamba nti ssebo siyenze nzize buzikulabako. Sundirane bwe yamutegeera Katonda essanyu limutte n'amubuuza byonna bye yali akola mu kiseera ekyo era Maria n'amunnyonnyola. Sundirane yamalira ddala ebbanga ddene nga banyumya ne Maria era n'alagiriza ne kacaayi ne banywamu. Mu kiseera kino Sundirane yali nnigi era binnyonkondo mu Jinja. Yali alina amaduuka lutoto ng'era azimbye amayumba okwetooloola Jinja yenna nga ebyobugagga byalina mu Jinja biringa obugulu bwa gongolo. Sundirane bwe yamanya nti Marie akola kakira mu kyuma kya sukaali n'afuna oluwenda we yali asobola okumuyambira kubanga Malijibayi eyali ssenkaggale w'ekyuma kino ekyekakira yali mukwano nnyo wa Sundirane era nga bwe batera okubeera era nga amumanyi endya n'ensula kyeyava asuubiza Marie okumuyamba ng'ayita mu Malijibayi. Ekiseera bwe kyatuuka Marie okuddayo ewuwe n'amusiibula era n'awandiikira Malijibani akabaluwa n'amugamba akamutwalire. Sundirane yawandiikira Malijibani omukulu w'ekkolero lya kakira akawa Marie akamutwalire. Marie yakwata akatakisi n'adda ekakira nga yenna musanyufu nnyo. Ekintu kino Marie teyakibuulirako mukadde we Saamu oba kiki ekyamutiisa nga sisobola nange kumanya. Akabaluwa bwe bakamuwa yakakuba nkwawa ne Saamu teyamubulira nti oba Sundirane yampadde akabaluwa nkatwalire Majiribani teyakyogera. Munaye nga wakayita amazooba 3 kasookanga Marie akola bibuuzo bya diploma mu kubala ebitabo byakomawo ebigezo. Marie agenda okufuna ebibye nga abikubidde waggulu nnyo era ng'abayizi bonna abaatuulira mu ssente eyo eya Jinja ng'abanyweddemu akendo. Marie Katonda agw'eddalu bwe yakomawo okunona ebibuuzo bye ku ssomero obudde bwali bwa lwaggulu nnyo. Yadduka buddusi okugenda ewa Saamu abimutegeeze. Saamu yasanyuka nnyo ate ye n'asinga ne nannyini bigezo. Akawungeezi ako n'ajjayo emmotoka ye ne bagenda bombi mu kawoteeri bakayita ka Crested Crane. Ne baliira eyo ekyeggulo ekyali makkunale. Marie yali talabanga Saamu bw'asanyuka kwenkanaawo. Mu mazima muli n'awulira nti ddala Saamu yali amwagalira ddala ebitali bya kulimbalimba bulimbirimbi. Enkya ku makya n'abyokya magumba nga yakayingira mu ofiisi era naye n'asanyuka nnyo era n'amukulisa okulaga obuzira obwali bwenkanaawo. Ku lunaku olwawangu mu Ssabbiiti eyaddako Saamu era n'akolera Marie akabaga akaaliko abantu abatonotono nga balondemu oba yali COVID oba kyali nfunda ya nsawo oba bwali bati bwe baayagala. Akabaga kano kaaliko buli kyakwejalabya kyewali olabye mu Uganda muno. Abantu ne balya ne banywa wamma ggwe ne kibula omukombi. Marie ne bamukulisa era ne bamutonera ebirabo biyitirivu nnyo. Okudda eka yagendera mu ntwala ya birabo era ebirala yabinona nkeera.